ensonga endeese ndi musajja muganda ate nga tuli bankizo nnyo ng'ab'omutima Katikkiro wabweru tweddira ekika kimu ffenna tuli bazzukulu ba Kakeeto Ebbaale nze Mukasa Yasiini ffenna tuli bazzukulu ba Kakeeto ki ffenna tweddira mutima so akiika embuga amanya ensonga olwaleero nzize n'emikuŋŋaano gyange ab'emyoyo emirungi Ashimu ne Frank Atambi omanyi munsi tulinamu emikwano egy'enjawulo so Katikkiro okutwogerako obwogezi omanya nti wayinza okubaawo emitawaana oba egigudde embuga kakati bwodduka kye bayita nti akiika embuga amanya ki ensonga so ekituleese olwaleero kuwaayo bbaluwa nokwongera kutegeeza kitaffe ku ebyo ebitambuzibwa n'ebigambibwa ye byalabira ku mitimbagano nga bwe yagambye nti Yasiini oyo weebuddu naye simulabangako so mbadde ndeese ebbaluwa okumusaba okumusisinkana okumunnyonnyola n'okumutangaaza ku ebyo ye byalaba nti Yasiini oweebuddu tatambula buki bulungi mu kumunnyonnyola n'okumutangaaza abantu bagamba kibadde kikkakatako okwetonda ekigambo okwetonda okibuusa amaaso mu bino byozza olwaleero okwetonda mwekuli tekuliimu of course bwe mba nga ndi wano nga bwondaba nga ndi Mmengo ate nga bwe nazze okulaba simulabe sirina kwetondera gwe njagala oli enzija okwetondera nga maze okumunnyonnyola ng'ategedde bulungi ensonga yange nti ddadi bino byolaba ebigenda mu maaso munaye emitawaana bwe giba gyagudde kino na kino na kino na kino na kino mu byanaaziramu kwenzija okusinziira nkwate kale mugaye mbutuufu taata osanga wano neetaaga ntereezemu wano newali kyekyakuleetera okwanukula omukulu ng'oli live ku TikTok ekyolimba era yeyo ensobi gye mukola byebimu ku bimpaliriza ennyo nendekawo byonna abantu tulina nnyo enkola eyo ey'okwagala okumalawo bannaffe bye tuzimbye nze bwe nali nnyanukula omukyala muyimbi munnange Fiina Mugerwa kakati mu kumwanukula ebigambo bye nali nnyanukula ne bakwata ekifaananyi kya Katikkiro ne bagenda nga bakikurompinga mu mboozi zitakolaki ne basuulamu ekifaananyi kye so nendaba nga abaseddekezi abatamanya ŋŋamba abampembe baagala okunkyayisa Obuganda nze ng'omusajja Mukasa Yasiini nga nnyina okudduka okumugamba nti ddadi n'okutegeeza Obuganda nti bano bampembe baagala kumalawo wenzija akawuugo z'omuzzukulu wa Buganda owulidde nti nali ŋŋamba oli bano ne bakwata ekifaananyi ne bakigattamu omulimu gwaffe nagwo gulimu ebizibu gulimu okulwana okulaba nga bakuza wansi buli lwosituka bino byonna bigenda mu maaso emabegako bwe nali nava ku maaso g'abantu nga tewali anjogerako tewali andaba maze kuddamu n'ensituka so ebigambo bingi bijjirako emboozi abantu nga bwe baziraba abali eyo naye wabeerayo ababiri emabega ababa babiseesa nti oyo tumukwate babiri emabega ababa babiseesa nti oyo tumukwate Lili Puzzle bw'wafuna obubaka bw'owekitiibwa n'obufuna ku mutimbagano nga maze okwogerayo byakonfaminga n'akonfaminga kyekyakugira mu bwongo ekyanzigira mu bwongo okubira mikwano gyange Ashimu Frank Atambi nabadde waffe Masaka nyina omuzikiti gwendi mu kuzimba sayiti ngibeerako nabireseewo oba siminti bamubba oba amabaati bagabba nga nyina okujja wano leero wano era ndeese ebbaluwa sizze kumulaba mbadde ndeese ebbaluwa emusaba omukola ki omusinkana era baŋŋambye ŋŋenda mulaba Ntambi omukulu gw'omuwadde amagezi kuba waliyo omulala akyawaganyala ebiseera ebisinga amagezi ogendogawo omuntu nga naye mutuulukufu mu mutima Lili Puzzle tabeera nk'omusajja ajemera nnono ajemera mateeka omusajja muyiiya artist ali creative ennyo atusanyusa atubuulirira ensonga zino we zaaliwo Lili Puzzle namukubira essimu ne twogera okumala essaawa nga 2 tumugaa Puzzle tukoze tutya kubanga kirabika ng'ekitono naye baba batuzinze naye ng'olugero lw'Abaganda bwe bagamba nti akiika embuga amanya ensonga statements za Katikkiro mu kuzoogera maybe singa Lili Puzzle yaliwo maybe yali badasobola okuba nga akola ki amunnyonnyola nti yamunnyonnyola kyetusinga okuba nga twetaaga conversation ebya Katikkiro waffe ne tubeera nga tubitegeera naye n'ategeera sayidi eno ey'abayimbi ne mbeera nga musobola okusinkinga
mbeera ku page emu ekireetawo conflicts olumu side emu okubanga yemanyi kyayo naye singa mutandika okubeera nga mu negotiatinga musisinkana mwogerezeganya kigenda okuvaayo nga buli kimu kiri represented ennono zaffe tumanyi engeri okurepresentinga better because twogedde okiraba naye amaze okubeera nga ategeera side y'abayimbi then tufuna common ground yensonga emu esinga okubeera nga ekola ki ng'etuleeta n'okulaba butya tuyinza okukolesa ekitone ng'ekyali Lupaazi Mukama kyeyamuwa okubaako ettaffaali ery'amaanyi lyayongerako sinakindi ng'ebimu ayinza nakubifuna mu njogerezeganya yine Katikkiro. Lupaazi kyanjawulo ki n'emuyimbi muno nga babadde batadde mu lisiti kyanjawulo ki wakati wo naye okusinziira kye baba bataddeko nti ennyimba zammwe zabuwemu gwe kyanjawulo ki ky'olina wakati wo ne Gravity? Gravity mukulu wange ate yaliko bosi wange biseera ebisinga omutuuze nga yali annyambye nampaako ekyokulya ng'ensi tesobola kyempa muwanye ekitiibwa ebisigadde kuba yaliko mukama wange aba nsinga obumanyirivu n'obukugu era yaba amanyi engeri gy'ayinza obyandulinga obulamu bwange bwonna mpa nnyo omuntu yali abaddeko bosi yange ekitiibwa era simwogerako kuba mukulu wange era yamanyi ensonga ye bw'asikwata. Okiise embuga munno nga bwe babateeka mu lisiti baka kibomuweereza? Sina bubaka bwenyeza kuweereza yali mukama wange baba nsinga obumanyirivu n'obukugu era amanyi naye engeri y'okukikwata. Kirungi nnyo nze gwe gusoose okwambala ku suuti nekanzu era nebaza muganda wange avata designs okutwambaza mpulirira ddala ng'embeera ekyusa otuuka wano ebyokoola byonna ne bikuvaako ebyokoola era ebbaluwa erimu ebintu bingi ndoopya abantu bangi eno ebbaluwa egenda kuluma buli omu ndoopedde ddala abantu bangi neyasitudde omuliro naye muloope mu bbaluwa mwali omulopye okugezaako okukyazisa abaana ba Buganda obuganda. Okukiika embuga kirungi nnyo kuba Ssaabasajja Kabaka yateerawo ne rediyo 89.2 ey'abavubuka ab'omulembe omuki era kontenti abeera ku 88 yawukana nnyo n'abeera ku 89.2 guno mulembe gw'abavubuka yaguyita abavubuka ab'omulembe omuki guno teguzannya kyova olaba gulimu emitawaana mingi bw'olaba nga wakoze omutawaana ng'odduka embuga ng'osooka ogamba bannange omulembe Ssaabasajja yagutuwa baddadi wawe natambudde obubi ng'aluŋŋamya nga tugenda nga tweyongera mu maaso. Ensonga endeese ndi musajja Muganda ate nga tuli bankizo nnyo ng'ab'omutima. Katikkiro wabweru tweddira ekika kimu ffenna tuli bazzukulu ba Kakeeto Ebbaale nze Mukasa Yaseeni ffenna tuli bazzukulu ba Kakeeto ki ffenna tweddira mutima. So akiika embuga amanya ensonga olwaleero nzize n'emikuŋŋaano gyange ab'emyoyo emirungi Ashimu ne Frank Atambi omanyi munsi tulinamu emikwano egy'enjawulo. So Katikkiro okutwogerako obwogezi omanya nti wayinza okubaawo emitawaano oba egigudde embuga kakati bwodduka kye bayita nti akiika embuga amanya ki ensonga. So ekituleese olwaleero kuwaayo bbaluwa nakwongera kutegeeza kitaffe ku ebyo ebitambuzibwa n'ebigambibwa ye byalabira ku mitimbagano nga bwe yagambye nti yasiimye oyo w'ebuddu naye simulabangako. So mbadde ndeese ebbaluwa okumusaba okumusisinkana okumunnyonnyola n'okumutangaaza ku ebyo ye byalaba nti yasiimye ow'ebuddu tatambula buki bulungi. Mu kumunnyonnyola n'okumutangaaza abantu bagamba kibadde kikkakatako okwetonda. Ekigambo okwetonda okibuusa amaaso mu bino byozza olwaleero okwetonda mwekuli tekuliimu? Of course bwe mba nga ndi wano nga bwondaba nga ndi Mmengo ate nga bwe nazza okulaba simulabe sirina kwetondera gwe njagala oli ezijja okwetondera nga maze okumunnyonnyola ng'ategedde bulungi ensonga yange nti ddadi bino byolaba ebigenda mu maaso munaye emitawaana bwe giba gyagudde kino na kino na kino na kino na kino mu byanaaziramu kwe nzija okusinziira nkwate kale mugaye mbutuufu taata osanga wano neetaaga ntereezemu wano ne wano ne wali
kyekyakuleetera okwanukula omukulu ng'oli live ku TikTok? Ekyolimba era yeyo ensobi gye mukola byebimu ku bimpaliriza ennyo nendekawo byonna. Abantu tulina nnyo enkola eyo ey'okwagala okumalawo bannaffe bye tuzimbye. Nze bwe nali nnyanukula omukyala muyimbi munnange Fiina Mugerwa. Kakati mu kumwanukula ebigambo bye nali nnyanukula ne bakwata ekifaananyi kya Katikkiro ne bagenda nga bakikuropinga mu mboozi nakolaki ne basuulamu ekifaananyi kye. So nendaba nga abaseddekezi abatamanya ŋŋamba abampembe baagala okunkyayisa Obuganda. Nze ng'omusajja Mukasa Yasiini nga nnyina okudduka okumugamba nti daddi n'okutegeeza Obuganda nti bano bampembe baagala kumalawo wenzija akawuugo z'omuzzukulu wa Buganda. Owulidde nti nali ŋŋamba oli bano ne bakwata ekifaananyi ne bakigattamu. Omulimu gwaffe nagwo gulimu ebizibu, gulimu okulwana okulaba nga bakuza wansi buli lwosituka. Bino byonna bigenda mu maaso. Emabegako bwe nali nava ku maaso g'abantu nga tewali anjogerako, tewali andaba, maze kuddamu n'ensituka. So ebigambo bingi bijjirako emboozi abantu nga bwe baziraba abali eyo, naye wabeerayo ababiri emabega. Export TV to the world.